Dr. Cephcol police emunonya aliira ku nsiko byonna maasawo mbirina omuyimbi kingifa awera nkolokota agala kutema kitawe majambiya byonna mbireesawo agenda kubeera nga abyeyogerera binyuma obyerabiddeko ate Kadama Nadia yakomyewo mu uniform ya Kadama n'omutwalo gumu mu 13,500 eza Uganda ayogedde ensonga eyamuviiriddeko ebyo byonna maasawo mbirina wasuzote wasibyotegwe n'omulungi ampuliriza Channel Media Koli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tewelabidde okunyiga notification bell obenga notified printeka video empya. Tutandise Kadama Nahia oba Nadia eyakomyewo okuva mu kyumba ky'omwalabu nga yambadde uniform bulungi nnyo aweese n'ebbaga ye ku mugongo gye yagenda nayo nga musawo mu bulamu ayinamu omutwalo gumu mu 13,500 ng'anoonya muntu amutwalako kumutuusa waabwe ng'anoonya boda atagiraba asabye aba airport pickup basaba ssente nnyingi asabye omuntu amuyambako yenna nga tamulaba amaze n'avaayo n'annyonnyola ku nsonga eyo bw'ati bw'ayogedde. Era kansooke mukulageko katini nga bwe yabadde nga yakatuuka ku airport Entebbe nabiki mbeera ki eyabaddewo ng'abinnyonnyola kamukulageko katini ate tubeere nga tweyongerayo. Mikwano sawa zino wenjogerera ndi Entebbe International Airport Uganda sirabawo yadde omulema ankimye ku airport bamikwano nedda mukwano yanziza mbadde nfunya mpaka kagundi naye sikale nyabo gyebale kusoko jebale ko mikwano nawe jebale mbadde nsaba kukwatako ku kamera ekirawo kwateko bamikwano nfunye wananyambako ndi ku airport bwenda bisensaba mnyabo nsaba kunyambako ati musenda kulisa nfunyeyo omuzira kisankwata ka kamera mbadde ngenda va ku airport nasikinya yadde kaseti akalambo okitegeera nyabo kansubira sikulisa neza nyine yanzege it's me Nadia now I'm the Entebbe International Airport from Saudi Arabia. Thank you so much. Mubyaba kati ba mikwano we mundabira wanononya boda enzija wano okuntuse ewaka nayo sigiraba kunga we mundaba otunuma Uganda yakyuka naye tayo kyanga we bagamba ndoza mulaba bakiddedde kati we mundabira wano ndi ku airport temuyakye mwamu kasooke nve mu firuta ndaba obazina njagalo batesi njagale wa mikwano kakati we mundabira wano nkyabona nagwa transport boda sezirabika motoka zokka zezirabika kakati simanyi nkomyewo n'omutwalo gumu mu 13,000 omutwalo gumu mu 13,000 okuva Saudi Arabia taxi okunzije wendi paka wendaga bamikwano banda bali kunsa mitwalo 12 nga nyina mutwalo gumu mu 13,500 naye zo mweziri oba nyinza n'okwabazinyagiddeko ku airport soba mikwano olugendo luwanvu omusana gwaka munsabire naye nga byonna kabale kunsabira bwa so mikwano Nadia watu bwe yakomyewo abantu bangi bakomentinze bamujajinze ne ku ssente zobeera okoze ku kyeyo lwaki okomawo ng'oyambadde bwotyo lwaki tokola shopping lwaki abantu bangi babadde n'ebibuuzo bingi ebyenjawulo naye Nadia olwatuuse ewaka nakomawo atokola vidiyo endala nabeera nga nnyonnyola abantu obanga addamu ebibuuzo by'abantu buli omu awedda bye yeebuuza nti lwaki tewakoze shopping lwaki batist wandibookinze airport taxi lwaki kankulageko obeere nga weerabirako ensonga lwaki bwatyo bwe yazze. kakati bamikwano nzize okwetondera buli gwe nanyiziza olwanza okuva e Saudi Arabia nga nyambadde uniform nyongera kubajjukiza nga gwe bw'olina ekigendera ky'okukeera ku makya ogenda okola shopping ku Amazon ku Shine oyambaleko onyirire okubira family ye ku Kimeko airport nange nabadde n'ekirooto kyange nga nze Nadia ekyokutuuka ku airport nga ndabika bwentyo nze gwe mulaba saayambadde nika saanaabye nga nve Saudi nabadde sina nsonga lwaki naaba okitegeera ebyo muveeri ne weetinti nga n'ogenda n'otuuka ku muntu aku Kimeko airport nga wenna okyumuuka wasuze ku airport totawaziza tonaabye si kyo kirooto kyange okitegeera naye mwe nabombookira baki wagendeddemu kusimanyi mu uniform otuswaza ndowooza mundaba tuuka bulungi mu mirembe egyofuna kasaaluuni weekoleko nga we mundaba kati ngenda waka owunyaakawo weekubeka naye ogenda mwena ne musitula ebisawo ne bibamenya osika kino osika kiri olw'okuba ositudo bw'oleetera tomanyi wakati
bwokola shopping yakakadde oba mitwalo 5 tukuyugana katuna yadde 10 ngamba mwe mbabuuza abali mukunumira olwokuba nakomeddewo mu uniform kyekyali ekiroto kyange kuva Saudi Arabia nga nyambadde uniform ate nga shoppinze ekintu kyonna mu Saudi yabadde choice yange kati mwabanumirirwa tebanti se nakomyewo mu mirembe nga baagala ne bamperekera ne bansiibula yes neno video nkiwanti bajjajjira baso atayongerayo Nadia yabadde ayagala kutuukiriza kirooto kye noza yakituukiriza osobola tuendooza mu comment section oba kye yakoze gwe kisobola kyabadde mbutuufu bwakyo oba nedda. Ono omuyimbi King Fa yavuddeyo ng'alaaja n'ayagala bannamawulire bajje bamuyambe naye bwe batamuyanguyira bajja kwekanga atemyetemye kitaawe obufiififi bw'atyo ne yeetonda n'agamba n'amusonyiwa okubeera ng'aleese ensonga za family mu media naye kyamususseeko yeewera nkolokotto tyasirise ekimala obusungu bungi kitaawe bw'ataaweerwe ajja mutemaatema amajambiya biibyo weerabireko nze omu ku baggalanda ba osobola okunjajinga okuleta family issues mu camera naye nkugambye ndi muto kati bakulu bange omanyi bali mu myaka ki bakola byonna byensobola olowoozaako essaawa zino naye nga tewali kye basobola kuggusa sonyiwa naye nina ekibuuzo lwaki gwe teweesonyiwa n'osumulula abaana bo njala bawa story yange bambi ensonga zezo bannange abantu balina obusungu ku mitima abantu balina ebizibu naye yena gwe kikwatako asobola okubeera nga ayambibwa nga tweyongedde ewa Cephcol anoonyezebwa wenjogerera aliira ku nsiko oluvannyuma lw'omuvubuka Frank Abaho eyeeyita president wa TikTok bali bamukwana emabegakaawo era Cephcol yatandikira okuvuma oyo yennyini Frank Abaho ye yawa Cephcol ssente n'amugulira kamera azaamuteeka mu ssente mpitirivu nnyo azze babeera bonna naye baafuna ebyabaawula noza baafunamu obutakkaanya era ng'abantu wenjogerera tebakikwatagana kabwanango ate nga n'ekirala ku nsonga zino ezigenda maaso Cephcol ne Dush Frank Abaho ateeka okuba nga yavuddeyo n'anenya ku Cephcol oba n'anenya ku Dush n'abaako ebigambo byawogera ebitaasanyusiza Cephcol kwe kuvaayo n'agamba nti naye n'alumba Frank ng'amuyita mulya buto sekimpi Frank mpitambi mind your business kozi nakukowa lwankwe nattima lyelibi naye ng'oli kweka mu kubeera nga weefuula ayamba abantu mbule tasbi si gwatuzaala ate wali oyagala Dush n'akugaana olw'obukadde bwo kati ompalana musajja muno waakusinga ensumika kkiriza cause I'm just a best to Dush tofa kati bwatyo ng'ogaseeko ne grudges endala ze balina off camera zonna ze tutalaba Frank Abaho yasazeewo agende ku poliisi agulewo omusango aguleko Cephcol omusango gwa cyber harassment era wenjogerera Cephcol poliisi emunoonya naye nga poliisi ekyamunoonya essaawa zino bagenze ku Power King kukola party ya Dush welcoming party bamu welcominga mu maka ga Cephcol bagenze ku celebratinga bulamu bwa Dush mbwe ebizibu byafunye mu mwaka guno ebiyitirivu bagenze kubeera mbu ng'ate beesanyusaamu kankulageko obeere ng'obyerabirako kubanga bano abaana bwera Dr. Cephcol tojja kumalako tuwa omwana waffe omuwere omwana waffe omuwambye
omutima yo mwana waffe wamukweseewa era kadagala ki era aliwa gadda ekyakazi omubi omulungi takimanya bana mmwe mwena baagala okulaba ku dushi wa Cephcol abaagala okulaba ku Cephcol abaagala okulaba ku bafumbirwa abaagala okuba pate ekiro kya leero oluvannyuma lw'okuwangula omwana omulungi omufumbirwa owakabi mujja tugenda buli omu dushi agenda kubeera dushi wamajanga obabuulire nti tugenda kubeerayo abaagala omulabako dushi wange Bobby. Babuulire. Hi everyone. Everyone is fine. Dushi metaka in okuyingira kusasula kwabwe omanye ebintu byo bya kigagagaga kwabwerere daira sanga abafumbiriganywe kugambye sanga abafumbo bayingiremu wakati yonono obufumbo oba muwala boba musajja bomukazi kitegeera sanga ab'emikwano tambuze ekigambo kitambuze bekube omala oddukeyo sanga abaagalana bacyankalanye sanga tiktok nga bali awo ku live bacyankalanye beera mivuyo oli nebaza so mikwano embeera bwetyo bweri nsaba weekose comment section otuwe endowooza yo ku butya bw'osanze video ku miramu egy'enjawulo gy'osanze mu video nsaba okose comment section nange mpitayo nendayikinga nenziramu ne wabeera weetagisiza ate era tubeere ate nga tweyongerayo neneyongera okubaza buli abalayo video yange to the end nemulaba obulango ne mutabuskipinga nsima nnyo mikwano nsimira ddala nsaba katonda abawe kyemusinga okwagala neneyongera okujjukiza nti okyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyinga notification bell obenga notified buli nteekawo video empya ate kambeere nga neyongerayo nsobola okubeera nga mbasakira amawulire amalala.